Ensonga z'okuwambibwa okuva mu ggwanga ly'e Kenya okusibwa n'okutwalibwa mu kkooti y'amagye okwa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale zize zoogeza abantu obwama nga kutambulira ku ddembe lyabwe ery'obuntu. Kati olwaleero ababaka ba Paalamenti naddala ku ludda oluvuganya bambalidde Paalamenti nga bagamba nti yeefudde kyesirikidde ng'eddembe ly'omuntu waabwe lirinnyirirwa. You need to understand how President Museveni works. Many of you, one by one, you will find yourself in prison. You can sit here comfortably because they are talking about Besigye, his opposition. That Besigye we are talking about was the one tweeting Museveni. Tulyazamanyiza Dr. Besigye oba oliawo n'abantu abalala nti amaloboozi gaffe ku nsonga eno gabadde teganavaayo. N'olwekyo kitukakattako ng'ababaka kubanga ffe maaso n'amatu g'abantu Abannayuganda bali eyo. Kino kidiridde ababaka okulumiriza nga bwe baze bategeeza Paalamenti kubigenda mu maaso ku Besigye ne munne kyokka nga tewali wadde alipoota yakoleddwa okuva ku ludda lwa gavumenti. Kulali twasooka okujanjula twali twemulugunya ku ngeri gye yakwatibwamu okuva e Kenya okutuuka wano. Bwe twogerera waliwo ensonga ezikwatagana ku kulya kwe, okukyalirwa kwe. Nti kati tebamukiriza kwogera kuraba abagenyi. N'omukyala we bw'agenda n'ayogerera ku simu. Abamu ku babaka batuse n'okulangira gavumenti ne Paalamenti nti bandibanga balinze okulaba nga ebyatuuka ku mugenzi Muhammad Ssegirinya bituuka ku Besigye olwo balyoke basitukiremu okumwogerako ebirungi. Honorable Speaker, are we waiting for you to announce to us that Dr. Kizza Besigye, former, because he was in the Constituent Assembly, former minister and all these different things, then you tell us to stand up, observe a moment of silence, to pay tribute to him. Are we waiting for that? Nabakuweebwa kibonerezo kyakufa mpozi nga bino bye twawulira Muhoozi agamba nti bagenda muwanika ku muti ng'omuti bagutadde mu kkomera kati baagala afiireyo naye nga abattibwa bwemage tannasingisibwa musango gwonna. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa ategeezezza Paalamenti nti obulamu bwa Besigye bulina okusabirwa wabula ekibi ekimutuukako ng'ali mu kkomera. Standing here as Canon Dr. Ruth Nankabirwa to declare that we shall pray that God protects Dr. Kizza Besigye and that justice be done unto him. Amyuka Speaker alabye guli gutyo kwe kulagira akakiiko ka Paalamenti ak'eddembe ly'obuntu okugenda eruzira okwetegereza ebigenda mu maaso ku Besigye naddala ku bize bizuulibwa nti Besigye takkirizibwa kufuna mmere okuva ebweru w'ekkomera. What the members were raising. Your focus tomorrow will be limited to the detention condition because they are saying he's denied of his rights. They have put special conditions on him and all that. Okay? So we want to know whether Dr. Besigye is not being held under conditions that are similar to other procedures. Abantu beetaaga kulaba amaanyi g'akakiiko kano because akakiiko kusimbula wano eba ssente ya muwi wa musolo naye bwe tutafuna results kiba kikyamu n'ekirala nga tetunnagenda kakiiko human rights yeeriwa. Mu ngeri y'emu Tayebwa asuubira gavumenti okuvayo n'alipoota ku nsonga za Besigye olw'okubirirwa wiiki ejja. Juma Kiriya, NTV Akawungezi.